yange nze Miwanda Christopher meya Dako eyagaliza ekifo ky'obwa meya Mukono municipality. Ekyamazima ndi mwennyamivu nnyo olwa ebintu ebigenda maaso n'olw'ensonga bwe zikwatiddwa abakulembeze baffe aba NRM. Abantu bano buli bwe bava mu kibiina okugeza tulina Mukulu Amaniyo eya contestinga ku obubaka obwa parliament obwa district woman MP, ate era tulinayo ne kansala omu bamuyita Kakoza George Lupia. Abo bonna babadde ba NRM, naye wenjogerera kati nga basaze eddiiro. Ekintu ekyo kyennyamiza nnyo era kikanga, naye bano baganda baffe abakulembeze ebigambo bye baavuddemu amazima bitiisa ate ne binakuwaza. Olwo ne tutandika okulabira ddala nga NRM tekyalina future. Bw'otunula ebigambo omukulembeze byagamba nti tewaliiwo munene wa kibiina, eyo nnyinza ogikkiriza. Ekyokubiri ne bagamba mbu akasubi akamu bw'okajja ku nnyumba tetonnya. Nze ekyo nno nkiwakanyiza ddala. Mpa ekyokulabirako bwe bajja sipiika ne deputy we mu FDC. Olwaleero FDC yadde pulezidenti yasigalayo yayenjebuka. Kyova olaba nga olwaleero tulina eye Katonga, tulina n'enajja Nankumu. Kati ffe olwaleero mu Mukono bwe tubeera nga tetusobola kumanya nti tulina generation gye tulina okukyusa, nga tubadde tutunuulidde Amaniyo nga omu ku abo abagenda okuba nti bakyusa omulembe guno, abakulembeze be tutunuulidde nti abo be baddako, n'omugalabanja bugalabanja ogamba Kasubi kakoze eki kavudde ku nnyumba, ekyo tekyanyumidde kubanga abantu bangi bakyakkiririza mu Amaniyo era influence akyagirina. Kati gwomanyi ki oba essaawa eno akyayita abantu abo nabo bamwegatteko gye yakoze eki gye yagenze. Ekyokubiri, ne bino eby'obutateekateeka bukulembeze bulungi nakyo kireese obuzibu mu bitundu byaffe bino eby'omu Mambuka. Bo kye bakola bamanya nti omuntu ono katumuwe ebisanja bibiri, bwe biggwako akomezebwe omulala jje. Naye wano tulina omubaka eyagenda n'ava ne mu kitundu n'agenda ewaabwe, bwe yakomyewo era naye bamwaniriza, era kati naye azze okunoonya kaadi ya NRM ku bubaka obw'omukyala. Kati ekyo kiba kireetera bano abaana abato abava kya NRM. Abantu bwe batyo ng'Amaniyo tubadde tubeetaaga, tukyabeetaaga olw'ensonga nti abantu bano one ayogera, ekyokubiri tatya, ekyokusatu yeewaayo yenna kugamba sacrifice, asobola to sacrifice olwa pate. Kati bwe tuba tuviiriddwamu omuntu bw'atyo nga tateeseteeseeyo generation y'abantu bamufaanana, kitegeeza olwo NRM egenze ekola ki? Esereba. Mu buufu obwo nze nja kubeera nga nsaba bonna abamututte bamukozese bulungi. Ekyo kyekisooka. Ekyokubiri, kakati nabo gye yagenze abaddeyo atandise okutya olw'ensonga ye bw'omugeraageranya n'oli olaba nga ono ye ali class enneneko, bw'omukompeyalinga n'oyo omubaka abaddeyo akiikirira Mukono district. Bw'obageraageranya bw'oteeka ku minzaani yadde ono gy'ali ono taliiyo, naye bw'oteeka ku minzaani omubaka omukyala owa wano, ekyamazima ogenda okutunula nga minzaani yeekubidde. So nze ndowooza era nga nsiba obubaka bwange buno obusembayo eri bannakibiina kyange ekya NRM kuba nze mwendi, naye ate ekyo tekiŋŋaana kwogerezeganya na Amaniyo kubanga abadde muntu wange, ate era nga tukolagana bulungi mu nsonga ezitali za byabufuzi byokka, naye nga she can advise where necessary, era ebintu ebimu tubikola olw'okubanga ye. So njagala kusibira bubaka buno nti abakulembeze baffe tuyige bigambo ki bye twogera, naddala nga tukozesa media, kubanga bye bitulaga obumanyirivu mu kiki kye tulimu oba nga bye tukola tetubitegeerera ddala. So abakulembeze bange si kubanyooma eba kubayisa mu maaso,
naye ebigambo ebyayogeddwa kugenda kwa Maniyo tebyabadde bya kisajja kikulu. Basaba nnyingi, teriyo kibiina kitasaba sente. Ekyokubiri, ekibiina okulaba nti weeteeseteese ke kasente ako kookola ki kowaayo, naye ebyo biwuliddwa wangi nti waliwo sente ze babasaba ezitali mu mateeka, oba kati awo simanyi ofiisi kyebuzisaba, naye waliwo ezisabibwa ezitali mu mateeka. So bwe ziba teziri mu mateeka, ekyo kibanyiiza. Ndowooza bye bimu ku ebyo ebikola ki. Ekyokubiri, nze gye ndabanga ensonga ssemasonga y'eyokubeera nga abaana bano abawala abato, abasajja bano olwa ssente ze balina baagadde nnyo okubazannyirako, babeebakabakako ono n'amukozesa n'ono, kati omwana agenda okutuuka nga takyayina kyayinza kukwekagama. Bwe banaayimirira bonna bakama bange bali awo, ngenda bikola ntya? N'asalawo kukola ki? Kati zino zoogera sigamba nti ziri ku Maniyo, naye nze nkuwa Genovavi nti ne mu Nuupu bwe kinaaba kizze era kigenda kusoboka okubeera nti bavaayo mu Nuupu badde mu bibiina ebirala, naye nga eky'essente zo mu mateeka mweziri eziweebwa. Bw'oba ojja ku fulaaga bw'MP olina zoowa, obwa meeya nganze nange nina zempa. So ne district councillors ne bonna buli omu alina ssente zakola ki zateekeddwa okuwaayo. Ekyo kyo constitution yaffe ekikkiriza. Ng'eyabano nabo bwe basasula $1,000 simanyi oba mu constitution yaabwe mwekiri ekyokugula kaadi, naye nga ffe ekyo mu mateeka mwekiri. Akasente kuba kati essaawa eno nyinza obutagamba kuba tuli mu process ekyusakyusaamu. Waliwo ebikyukakyuka, so nyinza okugamba tuwa $5,000 ng'ezijja nga giri less than 5 oba nga giri mingi, bali bawa obukadde 2. So ekyo tukirinde, bwe banaaba bamaze okuyisa ensonga eyo naye tujja gyebabuulira. Bwe mbanga owa Nuupu azze akkirizibwa, kubanga ekibiina kyaffe ekya NRM kirina mass mobilization, genda mukonge, ate okuyingira free n'okufuluma free, kyeyagalire. So kati obuzibu we buli era obuleetedde banna NRM okudduka, ekisooka kwe kutiitiibya bano ababa bakoze eki, bavudde mu bibiina ebirala ne babayingira mu NRM ne babawa bifo bya ku mwanjo nnyo. Kati tunuulira sipiika, titujja kugamba nti ye yekka mu paalamenti yalimu ategeera. Tuyina ababaka ba NRM abalimu abategeera ne baawa oyo ali ne deputy, naye ng'ava bweru. Waakiri bandironze ava ebweru n'amyuke bw'ava mu NRM. Naye ne tulagira ddala awo waliwo ekizibu, era ekyo kyekireetedde abantu abo okusala. Ekikuleetera ffe okunafuwamukko, naye nga bw'omanyi ekibiina ekiri mu buyinza kisigala ky'amaanyi, sente kizirina n'emmundu we ziri, ibyo bigamba kyonna tukirina.